Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo eyambuuziza ku nsonga y'okunoga eddagala ekawungeezi nti kirungi. Eddagala osobola oddinoga ekawungeezi tekirina buzibu naddala ng'obadde weegendereza. Ekitiisa okunoga eddagala obudde obw'ekawungeezi ennyo kati nga buno ssaawa emu mu kitundu osobola okunogeramu ebikyamu. So singa obeera ng'obadde weegendereza tekiba na buzibu. Kati nga mulaba ndi mu kunoga kitonto. Oli akyetaaga obudde ssaawa emu. Bw'oba ng'obadde weegendereza tekiba na buzibu, obeera osobola okinoga tekiba na buzibu. Kuba obuzibu bw'eddagala lino osobola okunogeramu ebikyamu naddala kati nga lyakunywa lyakunaaba. Kasita obeera nga weegendereza tekiba na buzibu, osobola okunoga eddagala bulungi nnyo obudde obw'ekawungeezi. Nga buzibye olinoga bulungi bwe kityo bwe kiri. Gwa eyambuuza tikirungi okunoga eddagala ekawungeezi obudde obw'ekiro, osobola oddinoga bulungi nnyo singa obeera weegendereza ng'olinoga. Kyoba olaba ng'eddagala lino naddala katugeze ng'ebyogero by'abaana abato abawere kyoba olaba nti bagamba nnyo nti bajjajja be balina oddinoga oba okiteekateeka ekyogero. Abakadde beegendereza nnyo, kyoba olaba nti bajjajja be bateekeddwa okuteeka ekyogero ky'abaana abawere. So naye obeera weegendereza tekiba na buzibu, osobola oddinoga obudde obw'ekiro. Just kubeera mwegendereza n'otanogeramu birala. Bwe kityo bwe kiri. Kyenjagadde okubeera nga mbabuulira mwabali ku channel yaffe eno Kyayiti, eddagala olinoga bulungi nnyo obudde obw'ekiro kasita oba nga weegendereza, kye kisinga obukulu. Mukitegedde?